njagala nnyo abantu bategeere waliwo kye tuyita emotional intelligence. Omuntu yenna bw'oba tosobola kufuga birowoozo ng'ebirowoozo bwe bibanga bibi bigenda ku affectinga feelings zo oba emotions zo. Emirundi egisinga kasita obanga oli munyiivu obanga olina embeera gy'oyitamu nga si nnungi ojja kwogera ebintu ebitalina control nga n'obukosefu bwabyo obanga n'obusagwa bwabyo tosobola kubipima. Because the thing is you're angry, kitegeeza oli mulwadde weetaaga support. Kati kitegeeza owulumula ebigambo awo bamala ne babikujjukiza ng'obusungu bwakkakkanye nga tosobola kikkiriza nti gwe wabyogedde ate ng'obigamba munno gw'osinga okwagala. So when we are angry, I kind of think that we shouldn't act or react, or we shouldn't even speak. Give it a little time. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out like 3 times. Osobola coming down. Ate mino gisinga bwe tuba nga tunyiize nga you're very, very furious. Oxygen mu bwongo akendera, omusaayi mu bwongo akendera. Okendeeza obulamu bwo. At the end of the day bwe bibaawo n'omubiri gutandika okulwala. Kati abantu bategeere nti si buli kirina kunyiiza kikunyiiza. Ate n'omuntu omunyiivu ennyo. By the way, let me tell you this. Angry people like if you're an angry person, you're watching either on TV or owulira ogunugu, let me tell you, you need to heal yourself. Exactly. Wekwate ku mutima ogambe, I have a problem. I have a problem. Heal me, Jesus. Yes. That way you will be released. You see peace of mind. Your aura will change. The way you relate with people will be okay. You look at people. Kubaka sikumanyi tomanyi. Naye owulira ennugu. Kakati obusungu natural beef. Obusungu obunzigyeko obadde ondaba obuzze mu kisenge. Ne okipa bino kirabye owulire omwami omumaleko emirembe ayagala kwebaka abadde alina byayagala okukakawo kambe ku mukazi ndowooza mulalu. You get talk to him. That's how they call you a mulalu and you run mad. Ate mulinga naye oli tamumanyi. Sinti mukazi wange yategedde nti my biscuit. Akutuna nedda omusajja atuuka n'alaba gwe yawasa nga tolina magezi. Exactly. Let's refrain from being stupid. And getting angry for no good reason.